akuguza mutuufu. Mumaze n'okukakasa nti ekifo weekiri kye bakuguza era kiri mu makubo matuufu. Kati tugenze ku kiwandiiko, biki ebyandibadde mu kiwandiiko? Amateeka gakkiriza endagaano okuba empandiike oba okubeera n'ey'omumwa. Endagaano yonna esobola okuba ey'omumwa ate esobola okubeera empandiike. Naye ate amateeka ne gongera okuteekamu obukwakkulizo nti ku buguzi ng'obw'ettaka era ne ku buguzi obusukka $5,000 obukwakkulizo awo buliwo bubiri, obuguzi bwa ttaka ate n'obw'ensimbi nga zisukka $5,000 obwo bulina kuba buwandiike. Kati awo twateesa buteesa na mumwa bikyukamu, omumwa gulina we gukoma, obuwandiike bulina okubaawo. Bwe mukola obuwandiike, endagaano esaanidde erage ekibanja oba ettaka obugazi. Osanga oli nga muguzizza ekibanja kyange naye ekibanja tebatubuulidde bugazi oba yiika ziri 2 oba misiri 5 oba tewali, tebalina fuuti ze bayogeddeko nti fuuti bweziti ku bweziti ku bweziti, bina tebabyogeddeeko. Endagaano ennungi yalibadde esobola okulaga fuuti ziri mmeka ku mmeka oba mita ku mmeka ku mmeka, obugazi bwenkana ki, babulirwana be baani. Endagaano neeragirira ddala bulungi nnyo ensalosalo z'ekibanja oba ettaka ekyo kimu. Endagaano yalibadde eraga n'omuwendo gw'ensimbi ogusasuliddwa na butya. Oyinza okuba nga osasudde zonna mu buliwo, oyinza okuba nga sente zingasasulibwa mu bitundutundu mu biseera ebirage, oyinza okuba nga owaddeyo ennyumba yo oba emmotoka yo ogasseeko ne ssente. Kyonna ky'owaddeyo mu kugula osaanye okinnyonnyole bulungi nnyo mu ndagaano eyo. Endagaano eyo esaanye erage ani agula, esaanye erage ani agula. Atunda n'agula balina okulabika mu ndagaano eyo. Endagaano tuzirabyeko ng'oli agamba ntunze ekibanja kyange naye nga munoonya yaguze nga temumulaba, g'amanya tegaliimu. So endagaano yalibadde esaanye erage atunda, endagaano yali yaze n'ani agula. Endagaano eyo yesaanye okubeerako abajulizi. Abajulizi abo bakulu nnyo kubanga wabeerawo enkaayana zonna tubayita ne tubabuuza bwe mwaliwo ensonga zino zaatambula zitya. Abajulizi abo basaanye babeere omujulizi ku ludda lw'oyo atunda ate n'omujulizi ku ludda lw'oyo agula. Era kyalibadde kirungi abajulizi abo babeere abantu ensi beetunuulira ng'abalina ensa. Toyinza kubeera ng'omuntu amanyiddwa nti mulimba, nti omuntu amanyiddwa nti mubbi, nti omuntu amanyiddwa nti akola ebikoloberwa nti tamanyiddwako kirungi naye nga gwe gw'otaddeko ng'omujulizi. Embeera esobola okutuuka mu maaso nga twagala obujulizi bwe naye ng'ate omuntu oyo teyeesigika. So kyalibadde kirungi nnyo ne tukozesa abajulizi be tusobola okwesiga, n'ensi oba ekyalo mwe tuli nga kisobola okwesiga abantu abo. Baalibadde basaana bateeka emikono ku ndagaano eyo.